tukomyewo anti twabaleka muloko amanya emiddoboozi Shanazauja akabebi kamami kadota akamwe kati akafanana dadu wako temuwakana mujja kuwakana n'ate ate taata afaanana omwana muwala nga si muthufu naye neewuuza taata bwe baali bamutonda yalina kuba ki kusinziira ku weefaanana naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala okusubscribinga okukomentinga okulikinga okusharinga mugende mu maaso n'okukola okwo ku platform kwonna kwetuli era nga munoonya my family rise nga tuzze mu episode eya leero era nga tetunnagenda wala abasajja abakomentinze mwabadde bangi mwebali naye saamu nkwegayiridde mu bitiibwa ebingi tokozesa lulimi luwemula tulina abaana abamu ku ffe tuli bazadde nga tekyetaagisa ate mwana kusoma comments ezo kuba abaana ennaku zo bakozesa amasimu ku masomero newaka ebakuma basomera ku masimu katomanya yabikudde ki yalabye ki yasomye ki so we tuba tulina kye twagala okwogera tetukugaana Yesu weebale n'ekibikkeko tetujja kitegeera ffe bw'okigamba n'abalala abanasoma comments zo bajja bba bakitegeera naye omukyalo omu ate wansanyusizza Jennifer wagenze n'oyagala okumanya story gyeraga era oli awo weebuuza naye kiki kyabadde kiki kyaddako nga webibuuzizza mu komenti weebale nnyo bagiddala okuba nga ofollowinga era tusaba temujja okwo naye nga abakyala kyetuliko mulamwa munene nnyo olw'ensonga abasajja baffe balina engeri gye bakwatamu ebintu byabwe gwe mulamwa ate ge twaliko nti think like a man ekyo kyatuwadde okuyiga nti abakyala abasajja balowooza bati abakuba mukyala yandikoze eki oba mukitegeera kintu kyekyanjawulo naye nga sibalwisiza era nga tetunagenda wala mbadde nsaba oba mwami oba mukyala ng'olina gweyagala kino ekintu tekiriiko nti nno ate banna abakyala tukisussa mwe abaami we mukikola we kiba ekituufu mukwate baganzi bammwe mubatwale ebbali ekyo ky'okusaba kw'amaanyi tetubaganye kulya mulye munywe mwebake mukeere ku makya mukole mulye munywe ngera we kibeera abakulu tukitegedde kyetugezaako okwogera naye nga toleese waka kuba ewuwo bwe bw'omusajja ate omusajja bwe bubwo tekiriiko sayidi ti maka ga gundi maka ga gundi era baba bayita bagamba ennyumba ya gundi n'omukyala so mwana muwala eyasitula omusajja mukwano gwa bbaawe n'amuleeta ewaka gwe tugenda okwongerezako olunaku lwaleero nti oyo omwami we yakomawo yayambala bulungi ng'amaze okunaaba n'akomawo waka ng'amaze okuba nga talina kyalali ng'era bwe yagamba ne balya ne banywa nnaku zeetooloola bali bulungi basanyufu omukazi talina kyasuubira amanyi bbaawe naye n'akasina obwongo obunaku ebiseera ebimu ayi bbaawe ali bulungi musajja teyagaana ng'asitula byampuna mukazi wa mukwano gwe mukazi wa mukwano gwe yasanga ewaka we ne mukyala we ndowooza oba kitegedde bulungi gwe yaleeta naye ewaka we muyinza okudondomuga ate kiki ekibaawo gwolowooza kibaki oyinza kuwulira otya ng'omukazi kati weeteeke mu ngatto z'oyo omukyala gw'oba owulira otya nze mba musanyufu manya nti obusungu buweddewo oba osanga manya nti oba kino era onyingira nibasanga ngamba webale nnyo bebi webalire ddala nenyina nenaaba nenyamba nenkomawo nembabuuza mbasaavinga ki kiki gwe ng'owulira nga omutima gukwennyamidde anyway omukyala oyo yayingira naye yakomawo bulungi n'asanga omusajja
ne mukwano gwe gwa mukazi ne mukazi wa mukwano gwe ngera we kyali ku mukyala we yakola ngera bali awo mu ntebe y'emu mu ddiiro bakola bye bakola. Omusajja teyakanga kuba yali asuubira mukazi we okudda era yasigala akola kyakola. Ne banyumirwa ebyabwe mukazi n'aleekaana naye taata gundi nga bakyala we tubeera bamanyi tetusooka kulowooza nga tunaabaako kye tunaako. Naawe oyinza otya naakuba omulanga awo sikumala biki kikyamu kikyenkukola buli kimu nkikoze. Kituufu era buli kimu yakikola. Maybe tit for tat is a fair game. Era buli kimu yakikola ng'era bw'agamba nti buli kimu nkikoze. Banneiba baakuŋŋaana balowooza omukazi afiiriddwa ne bakuŋŋaanira wabweru. Omusajja n'abuuza omukazi kiki. Siyogedde mannya kubanga tekyetaagisa, ekirungi tokitegedde. Obuuza kiki. Oyinza otya okunkola ekyo ky'okola? Oyinza otya oteeka mu mukazi? N'amubuuza kiki, mukazi ki? N'amugamba mukazi manyi abaana nagemu naye oba omuntu ng'olina bingi ebikuba ku mumwa oyagala buli kimu kifulume mu ddakiika yangi ate nga tekisoboka. Abaana n'agamba kiki maama gu nti kiki? Olina ky'olaba? Olina ky'olabye? Mukazi n'ajjukira. Namugamba okakasa olina ky'olaba? Ne bimubulira ku mutama. Woba ggwe okola otya? N'asirambuza kiki ate mukyala wange sooka opene kuhaga. N'asooka agimuwa teeberezaamu ng'olinga Adamu bwe yali Katonda we yamuyita. Lunaku olwasooka okuwulirako eyo sitooyi namanyi kati ggwe nawe okitegedde. Ng'oli bw'otyo ozze munno omuwadde haga ava ku mulimu musanyufu nnyo talina kyakoze. Okay, musajja talina yadde n'ekimu ekiyinza okumutuukako. Gwoba ggwe bw'okanga gwoba ggwe omukazi ogamba nti munnange kino kyali kibi kuba kwerabira kwaffe. Era wemubuuza gwe olina ky'olaba? Omukazi nga sina kyendabye oba ndi awo nine mbadde ki? Manyi nkooye nnyo sweet gye mbadde naye kangende naabeko. Omukazi bwe yayingira ekisenge nange we nalabira nze we nakomye okuwulira oba osanga basala kwongerayo sitooyi ewanguwe naye gwe olowooza oyinza kukola ki? Kiki ekyaddako awo? Gaba maka ki ago? So mukyala munnange n'omwami ali obwenzi kyekisinga okuba ekibi. Bingi ebisulukamu ebyo tubimanyi. Ku sayidi ey'omusajja ng'ovuddeko ebirwadde ne ku sayidi ey'omukyala ng'oggyeko ebirwadde. Bw'oba osazeewo okwenda erindira ebbali naye nze nkakasa obwenzi bute tebulina kye bukugattako ku My Family right? Era episode yaffe y'olunaku olwaleero mbwete weebadde mutulinde ku episode eddako. Nsigadde nze Shana Zawja kabebi kamami ikadota kokawe kati akafaanana taata waako. Temwerabira okusubscribinga ne comments zammwe tuzeetagira ddala wamu n'okulayikinga ku WhatsApp, ku Facebook, ku Twitter, ku Instagram ne ku TikTok gye tuli era onoonya ekintu kimu My Family Rhymes.